Olutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza yakoze olwaleero weebale wonna w'osinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo lunaku lwakubiri ennaku z'omwezi 13 February eriyo eyaŋŋa nti kizibu nnyo mu Uganda okubeera weatherman kubanga eno sizoni ne bwebeera kalenda eno sizoni yalina kubeera yakasana akapereketya ne kati nina gye mbadde ng'abaana bansabye n'emiti gya muwogo nga nti anti tuleetere emiti gya muwogo gye Namulonge tusimbe muwogo konze naye muwogo mumusimba mutya mu February tya enkuba kasita ebeera ng'etonnya naye nga awo wetuli ensi etambula bwetyo. Nina Richard Baguma Richard w'enkoko njeru eriye yali wano nga nti simanyi n'oyo omusajja w'ekiruhuura yaga nti awo n'omusajja wa mu tawuni wakati Mbarara City yeko kanti abatagenda nga babyawula nnyo n'abali bagenzeeyo bwe batuuka wano beerabira gye baali bagenze bakyabyawula otuulane n'omutunuulira nga ayogera ogamba yi ono twagenda naye netuyita eri Kaguta Road n'alaba ekiruhuura eyibanda naye bwatuuka eno mwena mwe bamu especially bw'aba ayagala kutulaga nti tuliko obukyafu nali ne Honorable Manya Mushega omu ku bantu bempa ekitiibwa nanyumizaako yagala n'asinkana President Museveni ne banyumyamu nga mubuuza Mushega kizibu ki namugamba abantu bagamba abawestana abawestana bagamba abanyankole abanyankole bagamba abahima abahima bagamba famireyo basita ampuliriza Lutindo nina Ibrahim Ssemujju nganda mubaka w'ekira mu family nina ne Richard Baguma buuza abantu Baguma buuza abantu nange nsanyuse nnyo okukoma wano era nga bwe ngamba bulijjo Katonda obuyinza obungi naye ng'ate w'ekisa ekingi yebale kutukomyawo twete tunaba kutandika ndowooza ng'omwaka kuva gutandika so mbagaliza omwaka omupya omulungi ogw'emirembe gwe tewaliiwo ali siriiwo so mbalamusiza nnyo n'ekitiibwa n'obuwombeefu. Ssemujju buuza abantu basiba ne banyabo abawuliriza Radio Simba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mbalamusiza mu linnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Ampuliriza nina ensonga Baguma ono prosi yaŋŋambye zimuweereze nti Baguma ayagala kujja nga notes azisomye nenzimuweereza Baguma zaatuuse mwagala gagawulira mu njaga emukuzo anti President wiki ewedde yasigning etteeka baliyita Anti-Narcotics and Psychotropics Drug Act biwanvu ekyo kimu ekyo ngenda kusaba komenti eri brief manyi nkikola omulundi ogw'omuddiŋŋana ate nga Baguma y'omu ku lobbyists abenjaga abalwana nayo kweyo drugs Baguma y'omu Baguma alwanye ne Taaba wano ne organization ye balwanyisa Taaba eri omukwano gwange aga nti n'omukolamu ne ssente ddala okumukulwanyisa nti Baguma y'omu kati ennaku zino yagguddewo olutalo ku mwenge nesimanyi olwana kugujjirawo ddala olwana guregulatinga but ekyo kitereeze sirwana kugujjirawo ddala bamulalo naye the Anti-Narcotics and Psychotropics Act bwe yagenda okugenda mu Parliament omulundi gwe yagenda mu Parliament lwe baagiyisa mikwano gyange ab'Ebusiro ab'Ekyaddondo wano naddala Busiro ab'Ebutambala Muganange Ekivumbi ne Aisha Kabanda Seggona bakisangamu obuzibu olw'ensonga nti economically erina kyetegeeza eri abantu baabwe massively nagambye abantu ndi omu ku bakyalidde families ezikyuse ennyo olwa Mairungi nabadde wano ku Radio Joe
oli n'atuweereza message n'atugamba nti mumanyi nti bw'olima decimals 25 ez'amayirungi obeera tomanyi muntu alina yiika zabadde 5 zabadde 4 ez'emmwanyi nti kati but Ssemujju bwe baali bakola etteeka baateekamu akawaayiro nti gavumenti nga tennaba ku implementinga section ku mayirungi yayina ekisooka erina okuleeta etteeka eri operationalizinga lino mu parliament regulations ng'ogjeeko ekyo erina okuleeta ekyo simanyi oba nakyo kijjira mu tteeka the income substitution oba plan okugaa nti kibaza abadde sente zazifuna mu mayirungi kakati gaavuddewo gavumenti erina plan ki ezza wano wojje Baguma very briefly okuva ku Baguma activist mu mateeka gano no etteeka lino muzibu erya etteeka liri oyogeddeko eryasooka baali waabira ne baligoba nti abalonzi baalyo bamemba ba parliament tebaawera nga ffe tulowooza nti ekyabagaana okuwera baali balikuba life bwe limala okufa gavumenti neeyanguyiriza nnyo neereeta etteeka nga ndaba kiri oba kiwanuka nga ndaba bamuyitaani chairman wa komiti erinnya ligenze erinnya lwaki oba ligenze mukwano gwange nga ndaba badduka okuleeta etteeka netutuula netugamba kiki okugenda okulaba nti ekyali kiremye okuyitawo luli balaba bafunye akakisa akakiisaawo kwe kulima enjaga si mayirungi amayirungi galeke gammwe okugamba nti bagenda kulima enjaga mu mateeka licensed kyali kyekikulu ennyo mu tteeka eryo kati ku baali baliisaawo kyekisinga obukulu okulima enjaga mu mateeka kati ffe nga bamanyi nti ffe abakuba olwali ne batugamba nti tubateereddemu punishment senkakali ku bino byembeere bugamba naye tewali bwe balima enjaga n'ogamba nti ogirimye okukola only export nebyeddagala oba ebyeyingidde bulungi mu community era kyetugenda okukungulamu era n'agambye nti kyetulina okwetegekera okwongera amaanyi mu kujjanjaba ebizibu ebiva ku kukozesa enjaga ate bingi n'okwongera kati kampeyini zaffe ez'okulaba nti waakiri tuziyizaako abavubuka ne batanya Richard Kantegeere kubanga bwe nagenda okusoma etteeka ate ddyo ku njaga lyabadde liri very specific ku licensing ku kaati lirabika ng'eryagaddewo obuggazi teryagaddewo nalyo lyabawadde chance ya licensing neoli bamuwa licensing nga ali medicine kati ono ye mayirungi bamuwa licensing nga ali ki anti byonna kati babibalira wamu byonna bikyusa obwongo psychotropic kitegeeza nti ebintu ebikyusa obwongo muteeka minisita era lyetwayisa mu kusooka lyali lirimu obuzibu lyali ababaka ba palamenti abasinga obungi ebiseera nkyatula ku komiti ya defense and internal affairs fe twaba processing etteeka eri abasinga obungi nga enjaga mayirungi buli kimu babyagala nga wala poliisi negenda naga nti erumbye emisiri egisaanyizaawo abasinga obungi nga we bali tebagaana kumanya tenda nakyo babulira akawaayiro ku luno akateekebwamu kagamba nti minisita ajja kuyishuinganga instrument ey'okussa mu nkola 15 ne 16 egana ajja kufulumyanga instrument essa mu nkola 15 mweyo nga mwasobola okukoleramu exemptions nanga nti kati Baguma enjaga gyalima ya ddagala oyo n'amuwa layisinsi si kino ekyabantu okera ku nkya ne balima emisiri y'ebutambala buli omu n'abanga yina omusiri gwe gwatuna naye nze simanyi Baguma badde amaliriza Kenya baali batuna n'abenjaga mwatandika dda okukikola mubadde mukola bukozi teeka okutuukiriza olwedde kye mukola Kenya balima enjaga ekisinga
kineewuunyisa Afghanistan bebamu ku bantu abasinga okubeera strict ku ddiini y'obusiraamu niye balima enjaga ne bagitunda. Kati nze nali persuaded lumu onaye bamanya Muchega yali annyumiza ndowooza yali akyadde Tunisia ng'akyali minisita. Tunisia n'aŋŋamba baakolayo nkozi nsi eri ku mazzi abantu abalina ssente ez'okudigida si basiraamu tebabigoberera. Kati ensi z'abasiraamu ezisinga obungi Saudi Arabia kebere Sudan ne bw'oba ng'oli mu nnyonyi nga bakugamba nti tugenda gwe Saudi Arabia tokkirizibwa kuyingiza mwenge. Naye ssente ez'obulambuzi bannannyini baazo abasinga myenge bakazi n'ebirala. Kati Muchega n'aŋŋamba nti Tunisia kye yakola yakuliyetingayo beaches nga webakuwa visa ey'okujja ova ku kisaawe mpaka tugambe Kalangala ne mugobayo abandi mugamba nti abagala okukola ebyambyone naye nga bayita ssente ez'okukulaakulanya economy Kalangala. Kati ng'agwa Entebbe baina among the most visa. expensive beaches inside ya Tunisia zifanana Europe. Visa kweri I have been there egenda Kalangala. Oh, you have been for UN conferences. tubadde twagala kubuuza wali okolayo ki nze naliyo nga ngenze ku mupiira For these UN conferences. Siyendangayo ne kati nga kyeyanyumiza kati nga ngamba nti obeera otambuza eggwanga mulimu ebintu by'oteekwa okussaako nnyo essira obisome olabe eggwanga bweri bifunamu naye ng'ate tebyonoonye nakuleetera buzibu bannansi. Nga tuyigire ku Tunisia nsi y'abasiraamu yega nti abazungu abajja batambulira mu mpale abamu bali bwereere empale ntigiza nez'abakazi nika babajja baasi zibaleeta bulungi ne zibatwala eyo ewaabwe gye babaweedde layisinsi bye bakolerayo it is their business naye se ne ziyingidde mu economy. kyekimu ne Morocco balina resort bagiyita El Jadida. Yes. N'emmotoka bazidefining ezigendayo obunene bwazo taxi ezeeyo obeera ne special license era bagenda through a different training. Kati eyo n'ennyonyi zigwayo direct okuva e Europe. Kyendowooza nti nze Ssemujju olwo enjaga tugiteekewa tugaye nti twagirimye Butambala special zone. No kati nze ndowooza nti abaagala okugirima kiri kibadoga nti gavumenti okufunayo substitution abe Butambala ino bayiza kyebasobola okuwangalizaako obulamu oba mwanyi oba ki ate n'obayamba nnyo mu kuzitandika okubajja ku kino. Niye babayo gye batunda enjaga nga batuwaamu ssente tukole nga ensi endala bwe zikola bagende bafune gye bagirimu bakiruhula ng'eyo tusaleko ekitundu. Abadde mu mmotoka nga nzija omuntu n'akubayo akayimba k'enjagala bakayita illusion. Ssemujju kyagamba is an illusion. Nakugambye kirooto twetegeke okufuna okwongera amaanyi mu kujjanjaba ebizibu ebiva ku njaga. Ekyo kyo twetegeke naffe abakola campaigns tugezeeko okwongeramu amaanyi waakiri tunaaziyizayo maybe abatonotono abavubuka obutagikozesa. Naye okungamba wano mu Uganda etteeka lyali lya nsonga bbiri. Already mulima mwine ennimiro zammwe negye mugitunda mumanyiyo. In fact mwina na processing, basic processing. Naye nga tekyali mu tteeka. Etteeka lyayiseewo era akateeka akatono ako k'ogambya ka regulation jakalaba nga kakaatiriza. So gise instrument girinde Ssemujju tujja kuba nayo wano ejja kuba ekaatiriza ekyo kyenjogedde ate ejja kuba mu bantu. Ampuliriza Lutindo awo njagala kuvaawo. Ssemujju awaddako buli bigezo lwe bifuluma gwe wali mawulire amawulire gafuna week eri omukwano gwange agiyita silly week tayagalira ddala kugula mawulire wiiki eyo kubanga buli peegi gy'obikkula mulimu omwana yawasinze egindi yakoze bw'ati essomero ly'egindi n'amasomero galanga. Naye waliwo kati story efuuse ekomawo nayo kati emyaka egiwerako. Last year mukyala wa President Museveni yagaa nti aissuinze order amasomero tegageza ne gongeza school fees. Ne baissuinga ne schedule guiding school fees. Nali ne omu ku chairman ba board ya masomero gana amanene. Nanga nti kibazo nti ffe tetulinnyisa school fees. Nti muteeka mulimu kye badefininga nga school fees. N'ebino ebirala nti
zino living expenses mutuwa abaana bammwe nga mwagala bawuge mu swimming pool, mwagala basule mu room ziringa hoteli, mwagala balye bulungi okusinga ewammwe, kakati ate mwagala tubakyajinga sente ezitafaanana ebyo. Kati nampa ennyinnyonnyola ye nemugamba naye gavumenti erina order. Nanga nti well gavumenti esalewo. Juzi nawadde njogera n'omulala mu sister yangambye nti y'amagezi gatuwa aga gavumenti yandibadde eguma ne withdrawing funding kugana amasomero agakubya abantu enduulu kuba twagenda okugabalanga nga tegawera 20 nti tubagabale twagenda okugabala okugatuuka mu 10 agakubya abantu enduulu we twatuukirawo mu 8 nga tutase oba ne gundi nayo oba ng'ogyeko Buddoga yaza Namiyango Namagunga Kisubi ani Nabbingo Ntare School kati ogenda okukaka naawo wootuukira mu 8 ng'otandise okutamatama galuwa. But one regulation ya school fees twetaaga etteeka regulating school fees. Is that the magic bullet egenda okukola kino? Number 2, weetaaga okuregulating ewa Muyingo, ewa Kasase Namugongo, ewa Mulindwa Ekitende, because mu kiboogerako ne private schools nazo mweziri aga nti tujja kuregulatinga n'ageekagadi newa. Okusooka nze sikiririza mu kuregulatinga fees. Nze kyenzikiririzaamu era mu parliament abaka parliament mulimu lwe bakyamuka ne bakola ebintu nga bingi sibikiririzaamu naye nga bakyamuse. Nze kyendowooza bangamba nti nabo olumu okunyolwa kwabwe kubeera nga Ssemujju yatutta omwana e Buddo either ne bamumma ekifo nze sinyiga nze namutwala e Buddo ne bamumma oba si kyo n'asanga nga bamuwadde ekifo nga bamusabye $3.5 n'agamba no banseera school fees zikke ne bamumma mwana uwo nze muzaala Ssemujju Ibrahim the second. Kati ati nze ng'eje nasomera mu kyalo akuba nti abaana tubazaalidde mu kibuga. Nze nasomera Masaka second nenzija ne nvuganya n'abasomera e Buddo era siina kugwentyako nti oyo yasomera Buddo mu mutya. Kati abaana ayagala nkibateekemu ne bo tebakyagaana. Ekirungi kyamfaananyako bamugana mukomye mu senior tunagamba not interested. Roommate wange Makerere engineer Robert Ayesiga yasomera Kisubi ne bamumma ku senior 5 bibuuzo ne bufuluma mu Uganda nga one of the best 10 nga somedde ndoza mwiri. Kati nze si believing nze nga Ssemujju si believing nti wali esomero erimfukamiza I don't. Naye nze njala nnyo genda mwange yangamba nga mu biseera bya COVID nti yangamba nga etteeka lya demand yangamba nga supply ye creating demand. Nze kyesikiririza edda yabanga demand nga ya creating a supply then Schumpeter oyo gwayogerako bamuyita Schumpeter n'agamba nti ne supply naye creating a demand nani munyumiza mti abantu bakera wange kunona mmere nanga lwakuba ogigaba sigaro gigabera singa tebajja nze kyenali ndowooza ndi gavumenti singa ali esobola okunoonya ssente neetereza amasomero geyinako obwannannyini ne gawera mangi tewali oyo aligenze kuddamu kufukamirya kifo Buddo. Mu Uganda teriyo baana basiru basingako bannaabwe katonotono naye obuzibu erekagana amasomero ne gafuna abasomesa abalungi ne gafuna ebitabo ne gafuna buli kimu abantu ne batandika okugalwania. Jano omuntu yatugamba mu campaign twaji nga tuvuganya ne Amuriat nze ndi manager wa muntu kolo nali sigenzo yali hoima omusajja omu n'amugamba FDC nti ekizibu ky'abaddugavu yagamba abazungu akantu akatono they fight so hard to expand for everybody to eat. Abaddugavu bafightinga buli omu yaba akakontrolinga to eat it. Tusobola okuexpandinga amasomero amalungi. Onyango obo yasomera St. Louis Kyegobe. St. Louis. Yes. Nina omuzadde gwe nagambye atwaleyo omwana nga simusanyufu n'akamu. Bidandi yasomera Nyakasula. Alona Nyakayirima yasomera Ggulu. Baliyitani esomero. Ggulu. Sirijjukira. Kati
twatuukawo tutyawo amasomero ago agaali amangi baziyitanga national schools. abaana ne bagenda nga they cross the country ng'ogyeko benefit ezirimu nti abaana bakula buli omu Uganda agitegeera naye nga buli omu asobola okuyitira waagenze okutuuka olwaliro nga webakume Ssemujju agenda buddoko nasinkanayo tulinze Munyagwa Lukwago ani ffenna tufukamidde tusaba bifo notugamba mujja kudda Edmasa yagyeko essimu nadduka ne ku ssomero kakati ngeno mubuuza nga tampadde kifo nangamba abokoma mu senior tomani muganga sijja kuddayo I'm not interested era si complaining ajasomedde is been doing very well kati government bwe buvunanyizibwa bwayo naye eddidde ngo omuzadde omunafu n'olemu okulimira abaana emmere notandika kubasimbya layini bali akatono mfujo batwalo basibye mu nnimiro balime buli omu ali efe waffe taata wange ajali nganda bwe yakomangawo nga okakasa nti abaana be bakuse emmere mala kutulemerawo okitegeera tufuma omuwumbo bwe tugulya ne guggwawaga abaana tebakuse okukuta kwaffe twakupimiranga ku mmere kutulemerawo bwelemerawo ne mubega ne mulya ne buli omu n'akoowa n'okwatesewade Ssemujju amalawo emirundi 3 naye ekyo okikola ogirimye kati Uganda yali esobola okufuna amasomero mu nsi yonna mubamu amasomero kaziberezi university kazibe agasinga kugannaabera nga gagendayo nasanga omukyala mu British Parliament nanga omwana we yasomedde ku Oxford naye kati yali mukyala mukatuliki nanga bunaku nkera kusaba ina Maria waawo nanga mwande nkera okusaba omwana nabamuwa ku Oxford buli nsi ebamu amasomero ago kebere America University mweziri ngoli alaba agenkizo agonze sirowooza nti omuntu alina amagezi sookera ku nkya nalaba ne report ya mukwano gwange yamanya mushege gama mujeko funding mujewo bicha amasomero gafanagane twatugende sikibiriving nze ndowooza nti amasomero agenkizo gasobola okusigalawo naye gana amalala Masaka secondary school Ssemujju gye yasomera n'ogatuusa nga nagwo omwana agenzeeyo amisinga bumisinzi kugenda budde kuba nze nasoma n'abavubuka mu Aga Khan ne bajja ne bakola medicine emakere ne basanga yabavudde e Buddo bw'aba wali abasatu abava ekitegeeza nti bw'olongoosa embeera eriyo bonna basobola okujja kati MPs kyekizibu kyabwe ne bw'obagamba twali mu bya district ne Wafula ngaaga nti ebugi twetaaga ddwaliro n'ababulya bye twetaaga bo baasaba mu district sente zigenda natulira bajeti y'ewakiso nga ena bilioni 8.85 misaala nene bagandi bagiwadde district kutwala services near the people nze ndowooza mufu ky'okuddawo okuregulatinga school fees government investing mpaka Masaka secondary nze nasomero taata wange nga yakolanga emirimu gye gimu n'abakulira essomero fees ezimu tusasula etaamu eweddeko nga tulina abaana basaawa mu faamu ne basoma tulina abazadde ne beegayirira n'asasulako amasomero ago gavumenti geetekwa okusaako nnyo essira gafune ezirabalatole gafune buli kimu Peter togenda kwetaaga kuregulatinga school fees naye bw'onaabeera ne gana amasomero agasukkulumye buli omu n'asimba layini ate nga nago tegeeyongera population yeeyongera go gasigadde geegamu abaatusabanga milioni 2 nze nagamba nga abantu ekira niwe nali sinayingira parliament omwana wange ng'asomera Kampala parents abazadde bajja ne bagamba principal nti jamu ayitidde yongeza ku school fees tukendeeze wano baguma regulation government egamba nti to regulating fees baatuuse ne ku kirala aga nti omwana atabadde admitted by government tateekeddwa nakubeerayo nenkisanga nga kiri a bit odd kubanga oliyanga nti amasomero gano gaggulibwawo interests ez'enjawulo kati gw'ogamba otya interests ezo nti zo teziri catered for omanyi mulimu obulimba bungi obulimba obusooka bwe buno obugamba nti ojja kubeera n'amasomero ng'abantu tebasasula bulimba bwa waggulu nnyo tetulina busobozi nga president yagamba gyegali amasomero ge no tetulina busobozi ng'eggwanga okukola ekyo so obwo buba bulimba ekyo ate kyo nkyogera bulijjo kati omusingi bwe gubeera nga gwa bulimba ne bwe weeyongera waggulu buba bulimba abaana abagenda mu masomero ago amalala secondaries n'endala nga ojjeko zine 10 oba 12 zoyogera about 20 galeke gawere 20 mu grade 1 obeera n'abaana katugambe mutwalo oba 2 oba kiki kana amasomero gatwalako
gonna abiri ng'ogagase gatwala kuba 2,000 oba 2,500 ekitegeeza nti bali abaana akanaana oba akasanvu mu ebitaano bali walala baba balina amagezi kitegeeza nti bayitidde mu grade 1 nga bavudde mu primary oba grade 2 kati lwaki bwe batuuka mu secondary ne bagenda mu masomero gano babanga abakona bwe bagendera mu HSC nga tebasobola kukola ki kuyitawo nga tuddamu okusengejjeera kitegeeza nti amasomero gano we bayingidde we wali ekizibu so gavumenti omanyi n'oluusi esente ezimu ziba zigenze mu bitundu naye nga omanyi Ssemujju alina engeri gyayogeramu ebintu bye omanyi obuwumbi 85 nga buli ku misaala gy'abakozi ba Wakiso bukola kyenkanawa nga bugenze kukola amasomero n'amalwaliro ag'omu kitundu ekyo so n'abakulembeze ku buli mitendera baguma bwe nali njogera ne Professor Israel Suruma emyaka giwezeeko ng'ayogerera poverty eradication model ye yali preachinga nti amasomero tugazimbe ku byalo nti mu kifo ky'okuwa contractor loko ajja azimba essomero liwe Ssemujju azimba essomero ng'agamba nti that's part of poverty eradication era omulundi ogwo nali yayina obutakanya ne Muzeeyi Bidandi nga Bidandi agamba temwongera ku district nga Surumaga nti ne bw'oyongera district n'otabongera byuma bya nguudo obeera oyongedde emisaala it is part of poverty eradication sente ziba zisembedde kati zino bilioni 85 bwe ziba 85 Ssemujju agambye 85 nga zigenze Wakiso bazikomyawo e Kampala ne bagula arcade mbadde nga zisigalayo mu bakozi abali e Wakiso era be basasula school fees mu masomero ago bw'oba okukola argument eyo kiba kitegeeza nti ne bamuyitangani omwami yatwala obukadde 10 obwekatosi oluguudo nga gundi teriiwo kampuni eyatwala naye nga teriiwo kiba kitegeeza nti ogamba ti n'oyo naye akola ki akola poverty eradication eyo bw'oba reasoning eyo actually bw'osoma Dr. Mahathir Mohamad that's Malaysia. Dr. Mahathir Mohamad mu kitabo kye akuwa ne factor ndoza yali ya about 20% jakiriza nti corruption eyamba economy okukula era nti eyo factor bw'ogirekamu no regulating outflows nti nolekamu eyo factor ya 25 ku 10 baguma abeera ne papaso okukola ennyo afune zina 2 ku 10 zaasika negwe regulating butazitwala bweru akugamba twagenda ne Lwomushana ne tusanga omuzimu nga somero ghost school kati gwe bwogamba 25 bano batwala 10 kati kya Dr. Mahathir tewali bwe kikola liri essomero ddamba nga lifuna sente z'okusaawa omuddo nga teririyo nga zisasula headmasters zisasula abakozi kyoka buli kimu nga teririyo so you see eyo factor ya Mahathir tesobola tekola wano wano mulya kyonna tulya kyonna ne tukomawo wano ne tugula emmotoka esinga obunene ng'egula obukadde 708 so awo kibazo wentandikira nolwekyo tosobola gamba nti ogenda kukulaakulanya omutindo gw'ebyenjigiriza nga embeera eri bwetyo buba bulimba it's just not possible nolwekyo amasomero gano you see kibazo weebuuze headmaster w'essomero eryo eddungi lyoyogedde alina okuwa bweribeera church founded alina okuwa archbishop sente awe bishop which sente awe archdeacon w'ekitundu sente awe mu education obutamujjaayo awe board obutamutaawanya ne PTA obutamusumbuwana lwaki fees tezeyongera ate tetuziyita fees tuziyita functional tetuziyita na fees functional something kati bazifunidde amanyi oli akugamba nti waliwo sente za ICT ne sente za computer so
omu software omu hardware kale naye nga ebisale ebyaga amasomero bijja kugenda waggulu lwakuba abaana webakola ki webaagala ate education yaffe eri examination no omusingi gwa ebyenjigiriza byaffe gutambulira ku bigezo Sinze ekizibu kyenyina Peter ebimu ku bitawaanya abaddugavu nali njagala nnyo omuntu mu gavumenti ajje nga yakoze okubala nze nali Makerere nagenda otuuke waliyo omuvuka gwe bayitanga Opira namusanga waavuddeyo yali akulira nidi abayizi abeetaavu bwe yali ategeka abayizi abeetaavu okwekalakaasa yajja na buli ekikwata ku bintu bya Makerere okwali n'okumanya nti dean of student buli mwana yali amubalidde nti ajja kulya gulamu z'ennyama 8 ez'ebijanjalo bweziti buli wiiki ng'abuuza wadeni nti ennyama gy'otuwa bwe njibalamu ennaku 3 tewera gulamu 2 ate eri mu administration waliyo gulamu 8 ennya ziragawa. Uganda yalina okukola study nti okusomesa medical doctor kujanjaba abantu n'avuganya ku level y'abadokita mu nsi yonna kikostinga sente bweziti. Omwana wa primary kwa naga byaleetera Silvia Namabide yali MP wa Mtiya n'obuzibu yali we NRM n'akola report ya education nga ye chairperson of committee education ya parliament ng'abuuza essomero lya president lyalina Kanyaryeru president abaana ba primary bagume yeyo wammwe niyage wambala sandi yombi okubeera nga gyenfa naye sandi fuddeyo okuveeyo nga nti abaana ba primary mu ssomero lya president lyateekayo abasasulira 7,000 n'asasula n'abasomesa ate n'ateekawo amasomero amalala ga UPE omwaka gwasasula ebiseera zaali siringi 7. Kati bwabeera president nga cost gye yabala ekanyaryeru eweza omwana ziri 7,000 kitegeeza nti essomero mu Uganda onavire girina kusaba 7,000 nojjamu omwana wa Ssemujju gy'anaasomera mutwani wange omu yagenda ku ssomero nga muto naga nze sirya bijanjalo na kawunga kati nojjamu abo abakajanja bo basobola okusukka kweno cost eri minimum essomero erinagabayo eggi erinagaba enkoko erinaakola ki nomanya bano abalala ebitandikirwako bikostinga 6,000 nga zoowaayo. Peter nagamba njogedde nnyo okusomero lino nsaba bansonyiwe essomero ko kati sijja kulyoga yalinnya liri kireka bampita Ssemujju tuyambe nga MP ebire bwe bikwata abaana tebasoma kiraasi ebeera dak twagala masanyalaze ninkwata million 3.8 ninda amasanyalaze ne bagaleeta ngenda okuddeyo nga tegayingidde nti tetulina sente zigayingiza mu kiraasi ngendo babuuza nabanga nti essomero ly'abaana 600 gavumenti buli taamu ebawa million 3.5 okugula kyoka okusaawa okukola ki tebasobola kufisaako sente zigulako waya bakwate masanyalaze bagayingize mu kiraasi zinanga okukanzemu zino nyinazo kakati kosti y'abaana mu ssomero balina okuweereza kati biru y'okusasula yaka nze kye nali njagala ndi gavumenti ejje yabaze bulungi ti omwana ow'ekisulo sente amalawo bweziti owadde okumusomesa n'akola kino amalawo zino n'olwekyo kati unit cost y'okusomesa omwana nga tumutandikidde wano nga tukakasa ajja kusoma bulungi aveemu obwa dokita ze zino era kati etandika ne kati ababaka ba parliament baregulatinga kusinziira mu nsawo bwe bagamba nti abantu baavu lwaki mbasaba million 2 tagamba nti okusomesa omwana kitwala sente meka kyekizibu kye tulina mu Africa bwe buzibu ne mu Uganda kakubeere kujjanjaba sente abalwadde emulago gavumenti ebala unit cost ya kujjanjaba mulwadde eteebereza buteebereza ne bano bagenda gaali weddewo naye nga mulago ejja nekugamba nti buli mwaka mfuna abalwadde miliyoni 1 yo olumu neekola unit cost gavumenti negiwanga bwerabye kati nze njanya omuntu agenda okuga nti school fees kendereko masomero kuba nze bwe ntunulira abaana emmere ne sene zembasaasaanyako nga bali mu holiday essomero erinsaba nziruka budde sikusasula ampuliriza Lutindo nkomawo otuwuliriza tukwebaza okukola bwetyo Ssemujju ne baguma Timothy Kalyegira bagambye nti nammwe point mugimisinga nammwe muli stuck in the past aga nti the national debate on school fees
and education misses an important new development, artificial intelligence. Agamba by the end of this year, artificial intelligence by the end of this year will have developed to a level where even most Oxford, Harvard, Cambridge and other Ivy League degrees will be obsolete. Abaana basobola okuyigira ewaabwe ne bayiga buli kimu. And Timothy kyayogera juzi nali nina abaana bengamba bavubuka bato bayita mu office wange ne mbagamba naye bino byosoma bino yali asoma bwa lawyer ne mugamba gattako ekirala kubanga ebisinga wano byoyina kati lawyer wange ntandikira ku computer agreement yange weri n'ebirala. But your comment ya Timothy aga nti tutandike n'okutunula mu direction ziri endala. Naye subject yange nsigaze eddakiika ntono egy'okusembayo leero era nayo twali wano baguma n'atugamba nti president alabika yaganye rationalization ya public agencies. Batwalira ba Ssemujju list mu parliament omulundi guli speaker n'afumula bingi Mukyala Anita n'afumula bingi n'agaana n'abigoba effectively n'agigoba. Kati nensanga ba heads of agencies nga balabika bafunyeemu obuweerero. And then baguma najja wano naga nti ndi oyo speaker si yaganye bw'aba agigobye kitegeeza president yeekyusizza. As we speak bakomyewo with a lot more valor. Bayise MP ne babamatiza nti wano government weeraga, we need to cut the fat. Baguma nze bw'oba oyagala kuŋŋamba nti okatinga fat okatinga cabinet nja kuwuliriza. Bw'oba ogamba nti ogenda kukatinga fat baguma sikiririza mu cabinet nene but how much is cabinet? Nze nkugambye bw'oba oŋŋamba nti mu mutima gwo nti ndowooza yo kukatinga fat katinga cabinet gyoba otandika nayo nja kukuwuliriza. Naye rushafu bw'eba ebaddewo bagenda n'okugigaziya genda n'okugaziwa. Ennaku zino esuza mikwano gyo nga tebeebase siraba lwaki tebeebase. Buli oli lwagira bw'ati n'aliikingayo kaaliikinze bonna ne bagugumuka. Juzi oli yankubira ku ssaawa 5 kiro wawukana akafulumye wamma katuufu koze yiine gwe nkusuubira okumanya okusinga nze. Tewali kikolaga nti tewali amanyi. So ekyokuŋŋamba nti you are cutting fat ekyo nze ekibazo sikirimu. Nze emboozi sizirimu ezo. But what is the rationalization? There is nothing. In fact it is irrationalization. Ssemujju bakomyewo ab'MP abaali baganye luli babatutte ne boogera ne babamatiza. Ndi mu kumaliriza, I'm doing some small research ku nze kyendowooza kyali badde rationalization. Saawukana nnyo n'abaguma. Lwaleero ogenda osome Electoral Commission 2 year strategic plan. Electoral Commission ekugamba mu kalulu akawedde 2021 ebifo elective positions mu Uganda zaafuuse 2,800,000. Ebifo ebironde byokulonda kya president kimpamini bitano asa district kyabasono kansala ani 2,800,000 esuubira nti mu kalulu akaddako zigenda kubeera 3,300,000 because bagamba nti bagenda kwongera 5,000 eyagala trillion 2 trillion okufinancinga that strategic plan. Just okulonda obulonzi nti tumaze women council disability 2 trillion kati oseeko kuba maintaininga parliament budget yaffe yatuuse ku billion 9 era kyembadde ngamba abakolwaleero egenda mu trillion kyembadde ngamba abakolwaleero ne mulekerawo okuzannya nga tuzziwa ne mulowooza ntuli ku talk show. We must make a decision every day na gyetwala Uganda because buli lunaku tusaasanya billion 2 per day. Kati nosaako gavumenti bw'ogitunulira mu bajeti yayo yajja n'etulimba mu kati etunulira sector esobola okukweka abantu ekinaabanyiiza baga nti kati security and governance luli yabeeranga public administration. Sente zigenda okusaasanyizibwa ku bulimi ng'ozigasse buli wamu gye ziri 1.6 trillion
eziri ku security and governance it is 7.4 trillion baguma kyagambye ekya cabinet noyagala ogaa nti kitono tugitwala cabinet yokka parliament male ntunuulira parliament yo omukaaga mwalimu ababaka 214 baero bali 1539 ate bagenda kweyongera twayingira buli omu batuwa million 2 kugula motoka buli minister aina kati balina convoy so nze ndowooza nti singa Museveni nze kyemmanyi kyebatayogera abantu abali mu parastatos muno batandika okubakaluubirira ne baminisita nga tojja gamba kagino jukira nga ayomba ne byabagambi byabagambi yafunye abachina bayagala bakole ekkubo erigenda okuva ekibuye okutuuka ku BG Expressway ngona mugano tugenda mu competition si bya okusosinga kati ba minister baali bazikunyuddemu ebyenda nga buli mu ina agency ate nga agency ina board ate nga ne board chairman yali minister osanga PS wali nga tubana kubalongoseza seri nga afuna million 3.5 nosanga MD nga afuna million 4 kakati nga driver yenkana ne PS omusa yes because abakisi ba driver ba million 7 driver mu agency yenkana ne PS omusa kati director wabawo kulwana kw'abantu abali mu ministries anti rational yali ya URA ngega nti ekino ekintu kyankizo tukiwe ne process yanguwe ne procedures zanguwe yagala abakozi abalala 12 kakati sibwe yasabye bavudde kuki abagamba nti bagala cutting the bureaucratic red tape ya government bagende we byangwira nga bogambe Peter kati kiche bazuddewo nnyo ekigenda okujjawo that bureaucratic red tape point eri era nakibagamba nga bakuliyetinganira nga nzibagamba balikewo kitongole kya immigration and citizenship nebanga ndi mukuliyetinze problem you are migrating government to agencies kati competition ebadde yakulwana nga minister omusanga tasobola kuwa masanyalaze ne boddukewa electrification agency n'ogasaba ngo li MP nga bafuuse useless kati gende wa minister wa water ne MD wa water kati wani anakuwama basika buyinza bukomewo naye buyinza obubwako n'okulya because procurement kati mu bitongole ebisinga ebadde eri mu agencies ngeno tekyaliyo kyakuprocuringa kati bakomyawo sente na buyinza ayagala okurationalizinga n'okendeza sente za government ayina kutunuulira kutandika na byakulonda nabuuzaako lumu women councils ng'ozigase zonna 40 40 ze women councils mu Uganda bakolaki I'm sorry to ask naye bakolaki kyembuuza kakati tubasaasanyako sente z'obalona electoral commission kusabye 2 trillion kutegeka kulona in 2 years kati ebyo byonna ne pamino tulina aba UPDF 10 abawakazi abakadde constituency ezaberanga 10 kati ziri 3-5 ate bakyayongera Ssemujju ne population yeyongedde nakyo kibale olwo India yali badde n'ababaka million 2 because ena abantu ne China because chogambe ena abantu duma China beyina sibamanyi bungi tebawera million sobola ate n'abantu sibe tukiikirira nyina akiikirira iki abamuntu bamulonda bali 12,000 nze nyina 500,000 situkiikirira abaka tebalonda kukiikirira abantu gyafuuka najyo mirimo luli mu M7 namulabanga agamba nti yeewuunya nnyo abantu mfucho gena mu 1 acre model balunde enkoko z'amagi baddukira mu parliament naye ng'akimanyi bulungi nali nsoma musajja yali ane yagamba nti bw'otuuka mu nsi nga ebyobufuzi byayo biri more rewarding than factories teweewuunya lwaki ensi yegenda kubeera njavu so nze ndowooza nti singa Museveni kyayogera akitegeeza yalikedde ku nkya ne tusala ku parliament n'asala ku baminisita Finland ne baminisita bameka nalaba Turkey baminisita nga president abayisa alonze cabinet bali 18 bayimidde ne ku podium nga baweddeyo ensi engagga nga Turkey neba ina regional governments Turkey ezina district yani nze kyendowooza nti singa kino tukikola mu bwesiimu sina nze buzibu kukendeeza ku bitongole bya government na ku business ministries obuzibu bwenyina tetukikola ensonga eweebwa ekikozesa si entuufu kikolebwa lwa bintu birala batabuulira abantu
rationalization tugende nga tukende parliament ngirimu abaka kale ekinene nnyo bisatu ekinene nnyo andi mwe muyina obuyinza ogikendeeza Ssemujju weeraba nga mwekendeezezza nze ne bonga ntukere Ssemujju kikira abantu miliyoni emu nga ngenda mbasaba akalulu bakampa nga mbebaza era bona aga parliament ekende tegenda kendeeza olina kuleeta tteeka erigamba nti eno ye formula buli bantu 5 mitwalo 5 bakiikirwa MP electoral commission gwandi market committee actually formula muteeke kadde yalimu nga determining either county oba population ne mu local government bakansala ko balondera so nze kino sikiraba nti kyaleeteddwa kukendeeza ku byansimbi kwanguya mirimo kiringanga kye bagambanga nti ekireesa district kutwala service near the people yet naliye na park nga district bagizimbye na munsiko abantu yabalese eri naye nga bana bagizimbye service bazeereetedde bonga bo bazimbye district yabwe kutandika kuvuga ma pick up mapya naki so kino tikiri mu makulu bangambye nti waliwo commission bamutwalidde check ya procurement waliwo agency emu eyazeeyoko okuddayo kwatambudde mangu commissioner ne bamuleetera check n'abuuza mwe ezo check waliwo abadaji sayini nti zino procurement za bulijjo n'agamba nedda soke tugende wa permanent secretary mwebuuzeeko kubazino nga kimuyitiriddeko baguma eriyo Kasirye Richard angamba nti kibazo it is exciting to hear Ssemujju and Baguma say what they say but the reality is government has been getting more efficient as we go along. Think about it. The immigration that Ssemujju talked about. Today, you apply for your passport online without seeing anyone, and in a week at most, your passport is available. Same with driving license. UEDCL that picked up the residues of what the commercial women couldn't pick is one of the most efficient government entities. We can have those. We need to go away from what the World Bank and other Brentwood agencies had sold government, that government doesn't do business with JECO. You people are shy to say that actually it is the others that ordered us. Government is putting its foot down now to get back into things they can do, and they've shown us they can be effective. You've talked about water. While National Water does things, there's been projects that delivered water. As we speak now, nearly 73% of this country is covered by piped water. Kasirye Richard yagambye. But first of all, ekya driving license kyagamba kiri ministry. Anti jagamba aganti kati awo government eri effective nti ministry egaba driving license eri effective, ministry egaba passports eri effective, UEDCL ayina kwe kulowooza maybe yawuliddeko half nti agencies bazi creating specifically for efficiency. Gambye nali ne Kakooza James bwe twali tulwanyisa NIRA nga tubabuuza nti lwaki department ya citizenship na immigration ebadde ekola ku by'abantu si gye muwa capacity beera nabyo nesigala nga ye registeringa n'abantu ekyo kyagamba kitubadde tulwanirira bifune nga nti ekyali ekigendererwa ng'olukeera ku nkya. In fact abaleeta etteeka lya NIRA mu parliament bonna baali ministry ya internal affairs, enkeera bonna bagenda mu NIRA bagenda babagoba ennaku ezo kubanga kyekyali kiri rewarding nga bwogenda nga gavumenti eri conservative. Mukwano gwange omu yali minisita bw'amala okusetting up ebitongole mu ministry mwakola, bwe yava ku bwa minisita yagenda ku heading eri bitongole kubanga biri mu sente sijoni almost muzikolera wali era nze nali mbabuuza nti baleetera NIRA nga mbabuuza isn't this a vote of confidence, a vote of no confidence in the government nti mujja ne mukola confession nti mu government tusobola kukola mirimu tulina creating agency. That was my issue. Nene bansinza amaanyi babikulieti kati anti onagamba nti kweyo modo kati government erabya amazimezeeyo naye agamba nti kiri government kyali nakyo kyagikakatibwako abawiba obuyambi. Lwaki National Water tebaji privatizing because abagayi bobiyambi batugamba nti buli government tugiya privatizing bitwalemerako lwaki tebatukaka kuba kwekwasa
nze kyengambye nti kino singa ebadde police ntugenda ku downsizinga gavumenti at every level naalibadde musanyufu. Yoyita rationalization. Yes. Mu ripooti yange bagenda waabano yaleese proposal palamenti emuddemu emugaa nti nekino kigatteko ne railway gireete ne gundi gireete because parliament ogimanyi tena kyegenda kukola. Abali mu parliament abalina amaloboozi si be baminisita baagala sente zidde waabwe n'obuyinza nga boodi zibadde zibatawanya kuba si be baapointinga boodi naawe okimanyi boodi zibawa mukulu so minister tayisobola kuyita minister proposing board bamu proposing la byana proposing na bisigninga nga tasobola kuyita board chairman nabako kya mugamba so ngata ina manyi ne MD ngemesa taina kyasobola kukola MD wapi kati obunyiza buddeyo kati gotuniza ba minister ba director ba commissioner bonanga bali kati imagine nga procurement department yo ministry nge procurement ki nge bina biri mu agency ngabana bagala kuduka ministry bagene mu agency kati baba komyao so sigama nti mwagala ku ekyo ita rationalization mbuwaliwo kira okugatta government eberenge ekola amakulu tekola makulu ababadde eno mu government abakozi ba government bakole ku sente obage makulu nakyo tutambulirako nebaguma oyinza okulowooza nti president atuulaawo n'alowooza ku bantu bali mu ministries n'aga nti nti katubakuŋŋaanye nammwe mufuneyo ke mulya yabakuŋŋaanyiza era ndowooza bw'otuula naye n'omubuuzaako gamba bantamye bankoyeza naye ekintu kyabwe kibalekere bajja wano buli lunaku nakyo nakugamba yesi yali ndowooza ampuliriza wano sisuseewo